Butere mkwaniza nnyo ku program the political hub analysis ojja kutuusako bulijjo nze Rodin Mugemadi afro pessimist banaye mu kusookera ddala njagala tutwala omukisa guno okwebaza abagoberezi ba program eno the political hub analysis ab'olulango omukyala gwe bayita Gertrude Najjemba webale nnyo webali eddala yampadde kasoda kagenda kuntambuza paka mu mwezi ogwokubiri 2025 n'omukulu omulala Tunemas Jonathan nawe webale nnyo bane byagala okunsiima ku lw'ebintu bye tukola wano ku program the political hub analysis enamba we lyawo etambula amanyi leeta the afro pessimist Rodin Mugema nga wetukiraba mbaniriza era nyongera okubaniriza ku program eno the political hub analysis Rodin Mugema the afro pessimist oji kutuusaako ebyali SJB naye bagambyeko olunaku olw'eggulo ne tulaba ICC nga etumiza Benjamin Netanyahu Minisita wa Garanti Retired Major General ate ne tulaba n'omwami oyo Muhammad Sinwar yali muganda wa Ibrahim Yahya Sinwar naye nga babeetaaga kooti yabataddeko kooti y'ensi yonna ICC ebayita babinnyonnyole olutalo lukutte wansi ne waggulu abantu abagenda mu mitwalo 5 sofa bali 4,650 abakafa mu kitundu ekyo ekya Gaza okuva lwatandika olutalo mu nnaku z'omwezi nga 7 mwezi gwa 10 omwaka 2023 n'abasuubiza nti tugenda mu ggwanga erya the Phillipines tutunuulire ebigenda maaso eyo obutakkaanya buli wakati wa president n'omumyuka we vice president bonna bali mu kunyumya mboozi za Kwetta. Right now vice president agamba wenkwatira ku president Ferdinand Marcos Jr. Bongbong ngenda mujjako omutwe ne president Marcos Ferdinand Jr. Bongbong naye agamba wenkwatira ku vice president Kano Saladu Watete Zimmerman Kapio naye ngenda kulaba nga mutuusaako obuzibu kati njagala tutunuulire bino byonna bivuddewa kyekibatuusiza wano ate ki ekisuubirwa of course okuddako eggwanga litwogerako erya the Philippines lisangibwa ku ssemazinga wa Asia likolebwa obuzinga nga twayogera ku ggwanga erya New Zealand kati eggwanga erya the Philippines lirina obuzinga obusoba mu 7,000 then baina abantu bangi ddala basingako Uganda baina abantu abaleeyo miliyoni nga 10 n'okusoba eggwanga lino lyafugibwako abasajja abafuzi b'amatwalo nga ekyasooka okugeza eggwanga erya Spain lyafuga eggwanga erya the Philippines mu mwaka gwa 1565 oluvannyuma mu 1899 eggwanga erya the United States lyawamba obuzinga obwo era nelitandika oddifuga mu mwaka nga Sematalo owokubiri ayindayinda nga bali mu kulwana Japan yawamba ebizinga bino n'ebyeziza era mu mwaka gwa 1942 Japan yagendera ddala maaso kubanga efuga ebitundu bino ebya the Philippines ng'ebirina kati olutalo jjukira Japan yali y'amaanyi kuba balwana nti bali bayita the Rome-Tokyo Barren Axis ng'olina Italy ng'olina Japan ng'olina of course n'eggwanga erya Germany nga bakulembeddwa Adolf Hitler be baali balwana kati Japan yali y'amaanyi ng'erinako bannakimalira abo newamba obuzinga buno wabula oluvannyuma Sematalo gwa 1945 era mu 45 waggwa omwaka ogwaddako 1946 Philippines gye tuli mu kutunuulya neefuna independence neyeekulembera neefuna obwetwaze ne batandika okubanga beekulembera kakati omukulu gwe twogerako Ferdinand Marcos Jr. Bongbong yakwata obuyinza mu mwaka gwa 2022 bajjira ku tiketi tugambe nti yeemu bajjira ku kaadi yeemu omumyuka we naye president wabula ekyenjawulo mu the Philippines bw'oba ogenda okwesimbawo president weesimbawo bibyo ate ne vice president naye abeera ne tiketi neyeesimbawo bibyo wabula bakola kye bayita emikago nti nze mpagira ono era bw'anaawangula yabeera vice president wange kati wa vice president mu Philippines bavuganyaako kwegamba oyinza okugamba nti tekyefaananyizibwako nga mu America kati nga yetwalabye president Trump yatambudde ku tiketi yemu ne senator J.D. Vance Ohio bwe twalaba Kamala Harris yatambula ne Joe Biden bw'olaba amawanga amalala kati ng'e Kenya Rigathi Gachagua ne Ruto wadde yamugobye ne tulaba ng'ayingizawo Professor Kithure Kindiki abo bonna ebyali byanjawulo bano president yeesimbawo bibye ne vice president yeesimbawo bibye kakati bakwata obuyinza mu mwaka ogwa 2022 taata w'omusajja ono Ferdinand Marcos Jr. Bongbong yakwata obuyinza bw'eggwanga mu
1965 eyo kumpi nga bakafuna independence w'emyaka gyali mitono emabega yafuga eggwanga ino emyaka egyagiwerera paka mu 86. Mujja kujjukira no mu Uganda mu 86 president yaliko yali atandika butandisi nakati akyatandika. President bamuyitanga Ferdinand Marcos Senior Bongbong, ono ye junior, bamugoba mu buyinza. Musajja ali afuuse nakyemalira naddala mu myaka gya 1997 ajjukira okuleeta kye bayita martial law nga akola ebintu bingi nnyo ebitagoberera amateeka, n'akwata abayaga n'akwata ababbi ng'abakozesaako omukono ogw'ekyuma, era bangi bafiira ddala. Yakozesa amagye, yakozesa poliisi, ne bagenda maaso okubanga bafa, era emisango egyo gikyali nayo ICC ginoonyerezaako lwakuba nti bwe bavunaana munnaaye yafa. Era mu kaseera nga bagenda okumujja mu bukulembeze, omukyala gwe yalina Imelda Marcos ne famire ye baali batyobodde nga baluutiiza ebyenfuna by'eggwanga erya the Phillipines, nga buli tenda ya gavumenti be bagikwata, nga buli kimu ekikwata ku ssente z'eggwanga erya the Phillipines. Omukyala Imelda Marcos ne famire ye, oba oli awo n'abooluganda abatonotono ku sayidi ya Marcos Junior Ferdinand Bongbong nga naye bakyenyigiramu. Era ebibalo biraga nti ebiliyoni za dola ezisoba mu 10 abaami bano oba famire ya Bongbong ne mukyala we basobola okuba nga bazibba nga ziva mu treasury y'eggwanga nga basobolera ddala okuba nga beegaggawaza. Kakati abeekalakaasa abaali bakooye baafuna engeri bwe beekalakaasa bawaguza ne bagenda mu State House mu the Philippines. Mu biseera ebyo bagenda okusanga ng'ekibaafu President Bongo mwanaabira nga kyonna kya gold, ne basanga mukyala Imelda Marcos, mukyala wa President ebiseera ebyo Bongo Senior Ferdinand, nga alina emigogo gy'engatta egisoba mu 3,000, emigogo gy'engatta egisoba mu 3,000, nga balina gold mungi, nga balina ebintu bingi nnyo bye babbye mu ggwanga erya the Philippines. Kakati tebasakisidinga bwe bajja eggwanga baliddukamu ne bagenda ne basenga ne bafuna kwegamba oyinza okubiyita obugundi buno obuddamu, ne babasenza mu kitundu ekyo kya Hawaii limu ku ssaza erya America, ne babeera eyo paka mu mwaka ogwa 1989 President Ferdinand Marcos Senior Bongbong bwe yava mu bugundi of course mu bulamu bw'ensi. Kakati Vice President ono Kano Salad Watete Zimmerman Kapio jo bwe yabadde nga aliko mu lukafubo ne bannamawulire ng'ate ayogerezeganya n'abamuwagira, ng'ayogerezeganya n'abawagizi be, yayogedde ebigambo ebyatadde ensi ku bunkenke. Buli muntu ne yeewunya n'agamba ono omukulembeze wa ggwanga amyuka president lyawa, kubanga bamubuuziza. Jjukira bamaze ebbanga ye ne President Ferdinand Marcos Junior Bongbong bamaze akabanga nga tebakwatagana, nga bwe nkugambye nti Vice President mu Philippines abeera ku tiketi ye era ovuganyaako, nga bwe nkunyonyodde nti Biden ne Kamala Harris bo baali ku tiketi yemu. Senator J.D. Vance Senator we Ohio obudde buno Vice President kati bwe tubala agenda okulayira mu the United States ne Trump batambulidde ku tiketi yemu. Wabula bwe kituuka ku Philippines mukola bukozi mikago n'ogamba nti nze ngenda kutambula n'oyo singa afuuka president, naye buli omu yeesimbawo bibye, era kyangu okufuna omuntu nga temukwatagana. Kakati omu ku muwagizi we yamugambye nti naye olina okwegendereza kubanga President Ferdinand Marcos Junior Bongbong takwetaaga kati mu budde buno, era nga boolekera waliwo ebifo bagenda okujjuza Senate, bagenda kuba nga balonda ebifo kimu kya kusatu. House of Representatives egenda kuba nga yonna njereere nayo nga bagironda. Waliwo n'ebifo ebirala ku mutenderwa ogwa local government mu bitundu ebyenjawulo mu the Philippines. Kakati yamuziremu n'amugamba nti tofaayo, bw'aba nsuubiza kunzita tofaayo, nange namaze okulaba nga mufunira amagezi. Mu bigambo bye Vice President Kano Salad Watete Zimmerman Kapio yategeezeza nti don't worry about my safety. I have talked to a person and I said if I get killed, go kill Marcos Ferdinand Jr., his wife Liz Areneta and Speaker Martin Lomadordes. No Joe. I said do not stop until you kill them, and he said yes. Kati ebigambo ebyo bireese obutakkaanya kwegamba n'obutali butebenkevu mu ggwanga erya the Philippines. President ne Vice President bonna beesuubiza Kwetta tebakyatuula ku ntebe y'emu, tebasyasobola kweggalira mu kizimbe kyekimu mu ofiisi y'emu ne boogerezeganya nga abakulembeze b'eggwanga abasooka nno ku ntikko, kuba ova ku Vice President, bw'ova ku President odda
ku vice president. Ebyokwerinda bya president Ferdinand Marcos Jr. Bongbong byanywezeddwa era bangi babadde beebuuza nti naye kiyinza kitya okusoboka vice president okwogera ebigambo ebityo taakwatibwe effamire eno ey'abaduwatete mu Philippines nene, kubanga omukyalo ono Kanosala Duwatete Zimmerman Kapio taata we yakwasa president Ferdinand Marcos Jr. Bongbong, yamukwasa obuyinza. Ono Rodrigo Duwatete ye yali president. Obudde buno naye twabali mu kuzannya byabufuzi asobole okuzza of course gundi ono mukyalo ono kati abeera mu Malawi. Ono Sala Duwatete abeera mu aba Rodrigo Duwatete eyabadde president nga tebannagenda mu kalulu 2022. Kati bagenda kuddamu okulonda 2028 naye nga tebannatuuka eyo. Waliwo okulonda okw'okujjuza ebifo kati baagala kweraga maanyi. Waliwo n'ensonga nnyingi nnyo ezibaleetedde okutuuka ku kino ze tugenda okutunuulira. Vice President agamba yamaze dda okufuna abatemu abagenda okutta President Marcos Jr. Ferdinand Bongbong singa abattiddwa, era ekyo yagambye abagizi be temweraliikirira. Bagenda kutta mukyala we Speaker, kubanga Speaker abakizibe wa President. Bagenda kutta ne President yennyini n'ababakwatako abalala singa beetantala okunzita bajja nabo kukiraba. Kakati omukyalo ono Vice President Kanosala Duwatete Zimmerman Kapio ajja atya okufuuka Kano mulamba era yajoininga oba yeegatta ku ggye ezzibizi ery'eggwanga eryadde Philippines n'ajja nga akulira omwo mu kye tuyita Reserve Force, era mu bbanga ettono awo omwaka gwali gwa 2012 baamutikkira ne bamuwambusa n'afuuka Kano ajjudde kyekitiibwa ekyo kyalina. Ajjukirwa waliwo mu myaka giringanga 13 emabega waliwo omusirikale gwe yakuba ebikonde n'empi era n'awuniikiriza ensi eno kooti mu kitundu ekyo ekyamambuka kye bayita mu ssaza ery'Eddavao nga bwe mutegeeza nti Philippines nsi nnene, bantu bali miliyoni 10 n'okusoba, ekolebwa obuzinga 7 mu kitundu ekyo ekya Pacific oba mu nnyanja eya Pacific. Kati mu mambuka aga Davao ba Rodrigo Duwatete bano gye bava wabula balinayo amaanyi mangi, famire ngundiivu. Kakati nga bwe mutegeezeza nti ekitundu ekya Davao ba Duwatete balinayo amaanyi mangi. Kati kooti yagenda n'eyisa ekiragiro amayumba agaali galina okumenyebwa mu katundu akamu ne bagamba nti gamenyebwe wajjewo enkulaakulana. Kati ebiseera ebyo Kanosala Duwatete ye yali meeya w'ekibuga Davao n'akubira ofiisa Abe Andres n'amugamba nti lindako abantu baweemu n'eziba essaawa 3 zokka tulaba ekyokukola baggyemu ebintu byabwe. Ofiisa ono w'omusirikale yakulembera ebikwekweto teyamumuuliriza. Kati yali ku TV agenda okulaba ebintu bitabuse, najja ne bawandisiganya ebigambo awo, ne bawandisiganya ebisongovu era ekyavaamu ekyamazima beekuba omukyalo ono n'akuba ofiisa oyo ofisa Abe Andres n'amukuba ebikonde, ekintu ekyawuniikiriza ensi era ne yeekolera erinnya mu kulwana okwo kwe yalwana. Kakati bino bye bireese obuzibu wakati bw'effamire ebbiri, famire eya Rodrigo Duwatete nga omukyala yavuddeko obuzibu Kanosala Duwatete Zimmerman Kapio nga ye Vice President ne Ferdinand Marcos Jr. Bongbong, famire eyo eyakulembera okumala ebbanga ddene ng'ekulemberwa Ferdinand Marcos Senior Bongbong. Ebizibu ebibaleetedde bino yibino. Omukyalo ono bwe bafuna obutakkaanya ne President yagamba nja nakuziikulayo omulambo gwa taatawo kuba ebisigalibwa by'abagenzi bano ab'ekitiibwa oba ababaddeko abakulembeze babaziika owantu w'ekitiibwa owanjawulo. Kati yabagamba nti nja naguggyayo mu kasoke mu Pacific mube nga temukyaguyinako akantu konna nga temugulaba. Ekirala, Rodrigo eyaliko President Rodrigo Duwatete avunaana President Marcos Jr. nti enjaga ye mutawaanya. Eyaliko President yakwasa munno wa President agamba President kati nti gwenjaga yeri mu kutawaanya, twakuwa obuyinza bw'eggwanga bw'olimu tokyabusobola, by'okola byonna giragira ddala nti tosobola. President Marcos naye mu kumuddamu n'amugamba nti kati ate gweovunaana enjaga naye ate etawaanya gweweewaako n'obujulizi n'ogamba nti wali omulwadde wagikozesangako buyinza okuba oli awo nga yettuse neeba nga ekozesa ebintu ebitasaanye. Ekitundu ekya Davao yategeeza nti ayagala nakyekutule ku the Philippines. Era President n'amugamba nti amagye ga Philippines tegasobola kukkiriza ekyo kigende
mu maaso. Akazinga bakayita Mindanao mu kitundu ekyo ekya Davao mu mambuka ga Philippines, yagamba nti kajja kuba kebutula. Kati gavumenti eya President Marcos Jr. yo bwe yajja mu buyinza yasalawo ateese n'abayeekera nga gamba tusobola okutuula nabo ku mmeeza ne tumalawo omulumulu guno. Rodrigo Duarte agamba ekyo nedda. Gavumenti oba otyanga olina buli kimu, state resources buli kimu, aye n'ogamba mbu oteese n'abayeekera mubateekeko omukono ogw'ekyuma. Kati President agamba ati ekyo tetujja kukikola, tujja kukola bwe tuti. Era ye Rodrigo yagenda dda mu ntalo, entalo abadde nga yazitandika dda, abadde nga kwegamba avumirira ebigenda maaso mu gavumenti, naye ate nga muwala we ye vice president. Kati ng'ateeka vice president muwala we mu kaseera akazibu nga olwedda alina mukama we President Marcos, ate nga kitaawe yakwasa President Marcos obuyinza, ye awumya gavumenti. Kati yagamba nti takikkiririzaamu babakube paka bwe banaabajjayo basobole okuba nga baleeta obutebenkevu mu Philippines. Ekirala, waliwo okunoonyereza International Criminal Court gye twategeddeko nno yayise Ssaabaminisita Benjamin Netanyahu mu Israel, yamugambye jangu abantu se bangi ssebo wadde weerwanako naye bose bangi. Yaliko minisita we retired Major General Yoav Gallant, ne gwe nakugambyeko omulala Muhammad Sinwar eyali muganda w'omugenzi Ibrahim Yahya Sinwar, bonna yabataddeko ebibaluwa ne bakumutubye, naye era ebyobufuzi by'ensi ebitambula ojjalaba nga tebamututteeyo olw'ensonga nti ICC terina poliisi buvunaanyizibwa bw'amawanga agasayininga Rome Statute okulaba nga gakwata omuntu ICC bwe beenoonya. Bwe kitaba ekyo, akakiiko kokka akasobola okusazaamu ebiragiro bya ICC oba okunoonyeza kwayo ye UN Security Council, ate nga be banoonya bebo ba Netanyahu, abawagirwa Amerika, abawagirwa Abangereza, olaba nga kiba tekijja kusoboka. So waliwo okunoonyeza okugenda maaso mu Philippines ku bikolobero ebyakolebwa President Rodrigo Duarte ng'akyali President. Yatta abantu, yababonyaabonya, yakola buli kimu, abayaga bonna bye yakwatanga ng'alaba ensonga nga bwe zitambula. Wabula President Marcos Jr. yagamba nja kubakkiriza okujja banoonyereze ku Duarte Rodrigo eyaliko President, naye sijja kubakkiriza kumutwala mu ICC. Kati family eno egamba ekyamazima kiri nti ekyo nakyo tekisoboka. Kakati President Marcos agamba nja bakkiriza muje munoonyereze, naye sijja mubakkiriza mumutwale mumusibe mu Hague nga bwe basinziira okubanga bafulumya ebiwandiiko ebyenjawulo nga bakulemberwa Ssaabawaabi oyo Karim Khan. Kati family eno ya Duarte egamba nedda, ekyo naye tetukikkirizaamu, bagambye tebajja wano kunoonyereza ate era sigenda. Kati President agamba mujja kubanga mujja. Then ekirala, President Marcos ono asongeddwamu olulwe nti ayagala kukyusa constitution ssemateeka w'eggwanga eryadde Philippines, kubanga akitegedde nti kati obuwagizi bugenze bukendeera ngira abakulembeze bye babeera bumulonda akola asuubiza ebintu bw'atandika okuteekesa mu nkola bwemulabira nti temuli mu bajeti y'eggwanga, bwemulabira nti ekyamazima eriko bannyiniyo. Kaakati ono agamba nti agaana kuleeta nkola eya Westminster system gye bayita parliamentary system, ng'omukulembeze omukulu Ssaabaminisita bave mu nkola eno eya the presidential system. Kati bano ba Duarte bagamba nedda, tusigalewo kubanga abalina amaanyi mu bantu obuto obudde buno be bakyasinze ababaka abangi mu lukiiko olw'eggwanga mu Senate ne mu the House of Representatives. President Rodrigo ensonga endala ebaleetedde obuzibu, agala amakampani aga Bulaaya bagajjeko obukwakkulizo bwe bagateekako basobole okubanga nabo basobola osuubuligano nabo. Nagambye nti taata we omugenzi Ferdinand Marcos Senior bwe yawaŋŋanguka yagenda mu Hawaii mukazenga mu Amerika. Kati ayagala kuyingiza Abamerika mikwano gye babe nga basobola okwetaba mu business. Ate Duarte yakolagana n'Abachina, kati era eno oyinza okugiyita proxy war, nti olaba side bbiri ziri mu kulwana naye Amerika erina side gy'eriko ate ne China. Kati n'olutalo ne lubalukawo era omanya ebintu nga bwe bitambula. Kati akalulu kano engeri gye bagenda okugenda mu kalulu myezi giringa ng'etaano kuva kati bagende balonde okujjuza ebifo, ekyo nakyo kibatabudde nnyo kubanga ono ayagala kuleetera mu mateeka. Waliwo abagamba Vice President Kano Sara Duarte Zimmerman Akapio asobole okubanga bamugyamu obwesige, naye ebyo bikyayogera bwogerwa. Bw'obanga oyagala obulungi mu bantu ate ne mu bitundu gy'alina amaanyi ayinza okubanga si kyasibiddeko. Of course olina ne palamenti yennyini ey'eggwanga erya
Phillipines naye enoonyeza ku President Rodrigo Duterte olw'ebikolwa bye yakola, yatta abantu, yababonyabonya, n'engeri gye baateekesanga amateeka mu nkola. Oyinza okugamba nti eggwanga lyali likulemberwa mu yeekera. Kati ebyo byonna Duterte bano bagamba babisazeemu batandike ekintu ekipya. President Marcos Jr. Ferdinand kyagamba nti tekisoboka. Said it was coordinating with law enforcement agencies to detect, deter and defend against any and all threats to the president and the first family. Marcos ran with Duterte as his vice presidential running mate in the month of May 2022 in the elections. Enkola baba bagirese omanya omuntu agenda okubanga ekibiina kivaamu president. So byebyo ebigambo oba embeera eri mu ggwanga erya the Philippines. Vice President agamba we bamuttira abatemu yamaze dde okubafuna abagenda okutta president, mukyala we family yonna ne speaker w'eggwanga erya the Philippines. Sigenda kusukawo wano mwebale gobeera program the political analysis MRU TV musubscribing ate tulabe nga tutunuulira in-depth stories ne mawulire amalala. The Rodney Maria for Business, Awangari Sawasajja Kabaka.